ziwa zino zena jambuwowoolo omutwalo kenda ziri kenda wazitereka kapito nazitereka nengamba we nabaka enfuniddemu amaanyi okukola nakola ki nakola era okuvayo mwandeka wali badde sitereranga like bini bibye wago kigwa amazi agakuyitamu ekikusimba katosi wengamba nti ntambule ngende genda ngo mugongo kuluma ngotandika oyibwa amazzi katateri amazzi gavera eri mbukyala gali ago omwana afulume agasere ate mbanda wala kasente okalabi zizo ile emitwalo 10 balamu webaza omukyalo oyo balamu omanyi nti zirisiibinze nemba sibaze obo ino balamu nyinzo vaawo no nga ziri munana no gamba omukulu yabitoddeko kusente yanza nyuma mane yanzeege ebale kunkwatirako kama akuddizeewo kuba mbadde simanyi ntya wengenda tandika. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti nkaaga mu 7 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale tubanirizaako nnyo nnyini ddala nze Sonko Muhammad muli mutya musibye mutya mwenna buli omu gyasinzira okubeera ng'atulaba ng'atwota buliro mboozi ya muntu wa bulijjo gye tuzze okukola olunaku olwaleero tuli mu bitundu eby'ebbanda wano tuli ku njegoyego z'ekibuga Kampala ne disitulikiti ey'e Wakiso tuli ku Jinja Road tuli kumpi ne Leerwe tuyise ewali Leerwe ng'abantu bangi baakosebwa abantu abadde bakolera okumpi n'eggali y'omukka n'abasulako ate ng'embeera eno ekyagendera ddala mu maaso because boyogera nabo bagamba bakyadda naye abasenda bakambwe bazibu bakuba meeya MP waneeno meeya w'e Nakafu tugamba alhamdulillah sajjaffe bali mwezo najja si yaliko obulemu ne gubula asala nze Sonko Muhammad ndi ne Nankabirwa Ruth Nankabirwa ono omuwala erinnya ali sharinga ne yaliko minisita gwe bayitanga Ruth Nankabirwa era naffe tuli kumuyita Ruth Nankabirwa honorable naye ono abamu mujukira nnyo ku stories za Nakafu Lydia kwano gwa foyo balinga bonna ngone embeera gye yalimu Nakafu yagirimu walo na ino olubuto era ina wano wawangalira naye mboozi eri matanka nengana mpale za aba 7 tata wolubuto taliwo naye ina mukwano gwa mukuumako mubadde nga mubiraba leo tuli ku mutu gwa fogwa good talent ne ku mukutu Ediga Wycliffe kusinze okuba abantu bawe emboozi eno comment section eva tubagamba nga bulijjo nti esigalawo alina kyateesa oba kyawabula enamba zolaba screen ozikozesa n'obeeranga otutuukirira okubanga ate oyogerako naffe tofa kisiiri ng'olina embeera ekunyiiga yogerako naffe tubeere nga tenga tusobola nga tusala amagezi oba solution buterevu nnyo nyini ddala nyongera okukujukiza nti kola airport pickups oba okomawo wano mu Uganda contact me 0706 79 47 29 bonabo nkonyeko I myself nzija kukisawa entebe I welcome you tukuvuga buterivu paka ewaka ewamwe ku mulyango so kamera tuyina bangi abali ku kamera nako olwa Simaira enjoy yeka tuyina n'abalala Ediga Wycliffe sali tulina ye wono omukulu gwe nerabidde wana erinnya twagala okunyumyamu oko ne Nankabirwa nzizemu okumukyalira omundi omulala oli otya ebulungi leero ng'oli moto fo emimwa gikukaze kiki esimanya ebinuma akaana kakuluma kagala fuluma anti era nagenda musikani bangamba ndekerawo otambule nnyo ngate batugamba bakazi embuto nga basemberedde okuzaala babagamba mutambule nnyo omwana asobola okukaaka muto gulingize otukozaala ofuke kafuke baleme na byakulu ana isimanyi kwe kyavudde kuba natandise nga ndaba sign ate ng'olubuto terunnatuuka ati bwe nagenzeko mu ddwaliro okwebuuza ku musawo ku ddwaliro ne bampandikira ebbaluwa ensindika ku ddwaliro ne bakusikibwano ebbaluwa okusindika mu ddwaliro kyekyo dino lye tunywerako
balina eddwaliro ku yumeeya tebazalisawo mpozi si ku yumeeya lirimbuya bo tebazaalirayo naye bakuwa ebbaluwa balina sikaani eyaabwe gye bakusindika eddwaliro bakusindikayo bansindika nyandirabidde byaddala njasinjukira kyo mu medical center ne bansindika eyo ne ŋŋendayo mu kugendayo ne basobola okukola ki okunkebera musawo n'aŋŋamba omwana alina ekirira mu bulago ate ekirala amazzi gali mu kuva ku ye amazzi gava ku mwana kati nze bwe nabuuzamu omusawo n'aŋŋamba nedda kati woba obadde otambula kendeezaamu obadde otambula naye nga nange buli lwentambula mpulira ekintu mu magulu ng'ekyagala ofuluma kwasindikangako ki tosindika ku mwana oli yasobola kampozi bakulongoza bulongozi kati bwe nagenda ku bano baba bayita bamulerwa abazalisiza ewaka bwe nagenda omubuuzaako n'aŋŋamba okukwatako nze njagala ssente kuba bangi bakwatako naye nga tebakola ki tebabeera nga tebalina ssente kati kyova yakiyaganye n'aŋŋamba leetayo emitwalo 2 sobola okukola ki okukebera so n'ofuna 2 nakukebera n'agamba ati sinnaba kuba nejjo nayegeddeko ne ssenga mabiriizi nga mpulira kinsusseeko n'aŋŋamba nyinza okujja olwokubiri oba olwokusatu okay sayini kizoofuna endala z'ogamba olira nga atuuse okuzaala sayini zitya annyonnyolamuko tukitegeere fe abatakitegeera batazaalanga sigamba nti mpulira nga atuuse okuzaala naye kijja nga kifumita kale nga kyagala fuluma era nga atuuse okuzaala era wawulira kubanga atuuka nawulira nga alinga nga atuuse okuzaala kwennyini nga awulira lumuluma nga ate awulira lusse wansi ddala nga oyinza nga mwana avaayo abatulaba era abatugoberera okuva gye twajja tutandikira n'asanze emboozi eno n'ogisanze nankabirwa alina mukwano gwe gwabeera naye wano eno leero tubasangiriza tukoze programu nga tusinziira waka we babeera wano kumpi ne naabuze mugira naabuze wano ebbanda waliwo leero ebaakasenda ogamba otya ssebo ebulungi ssebo ulambulikiriya ulamu ntambula mpolampola webali twakola programu yali we twakusanga eri mu katale eri n'akagaaliko abantu ne basiima nnyo ne bagamba Bambi omuvubuka nga alina golden heart oyo omuvubuka biki zajja comments nnyingi nyinza otasobola kugamba zonna kuba ezimu zajja kyemmanyi ozimanyi nga tebakkiriza si mukwano gwe abo tebeepiica bakola batandise ono obulamu oli bulungi kati ulamu butambuza mpolampola era sinza ali obulungi ennyo naye kati obulamu banga weebuliko tolina kikuluma tolina bakuluma nze siina alhamdulillah obadde otunyunyira ku sayiniza ono zaafuna zibiri bitya ono ye Bambi buzibu bwalimu bw'amaanyi kubanga yagira nawulira olubuto nga lumusimbi kati kwegamba era kivula banyuka mangosa ebisinga obadde onnyuse leero mbadde era nnyuse era embeera eyo nga neeraliikirira oba kati ali atya oba ali atya agenda okudda gamba ate sikyasobola kutama ate kati omwana ansimbye ate kati nkolera ku mirimu ne mukuyambako era ebisinga n'ogigwamu nga mirimu ki ekyokwo olusinze afumba ne mwetufumba nengula emmere ng'amaanyi gamuweddemu nga takyasobola kukola kintu kyonna n'agamba omwana ansimbye sikyasobola nakwesa nawe n'okwatako ku lubuto n'olanga nawe otumbidde nga naye talina bwekyusizo ng'omanyi bw'oba olidde ekintu nga kikumazeeko emirembe naye bw'abeera omuntu akulabye omulundi ogusooka ajja kwebuuza omuvubuka ono akola mirimu ki kuba kati baga onnyuse oba jalooza oba wakoze ekiro oba wakoze kuba saa zino ziringanga tukoze program saa ziringanga 5-6 okola mirimu ki omuntu asoose okulaba nkolera mu katale kanako ekireka ndi muningadde wa delivery olina akagaali nnyonnyola bulungi nina akagaali ogula ebintu byonontuma nembitwala gy'obyagala bwentyo bwenkola kati so abasuubuzi bamaze okusuubula n'abagula ebintu byabakadde ne muvaayo abasuubuzi basaawa 5-6-4 abakedde baba baweddemu kati abazereeti saawa 6-5 nabo baba bagenze kati awo toba nnyo mulamulama gw'olina kukolayo oba olina okujja ewaka n'obuwummulamuku oba okwoyo oba mukama akuwadde batakuwadde kubanga oba tosobola siiba ku musana tuli ffenna wano kanzijemu mbuuza ekibuuzo nga tuli ffenna nankabirwa ono aniiwo because watunyonera ntugamba olubuto si lwa mwami ono naye obeera naye and so on si we kiri olubuto si lwono mwami taata lubuto omuwulizaako taata lubuto nejjuzi yankubira essimu naŋŋamba jo naŋŋamba jangu wano nga
nga kugala amakubo ageyawulamu. Nangamba jangu awo kati nali nsituka nti ngende nankubira essimu bw'ate nze nsimbudde envuddewo. Ne mukati obadde otegeeza ki okuntambuza nti olina okukola exercise. Bw'atyo yagambye Bw'atyo bwe yanzize oba yafuna olugambo nti tokola dduyiro omwana we oyinza obutamuzaala bulungi. Anti kati nze awo simanyi kuba kati ye kale ye ambuzaabuza bubuzaabuza kuba kati awo simanyi. Si byangu kati ate bwe tugendako mu buyambi okuwaayo alina kyakwokyezaayo awo aweerezaayo ku tuugi n'owuutako kiri kitya. Era mba nsobola obweyanza. Naye ngamba akuwa takuwa. Ebyo tasobola. Kuba era n'omuga nti nsindikire ssente. Tasobola agamba ye tasindika ssente ku ssimu. Ye bw'atyo bw'akugamba. Oluusi nagamba nsindikire ennamba kwemba kuteera ki? Ssente. Kuba ne line gye nnina yo bagiblokinga. Kuba tebasobola teekako. Kati nafubye nnyo nensuwa ofuna MTN ne njimukubako ne muga nteeka okwo munze siteeka ssente ku ssimu. Alina kuzi kuba maaso ku maaso. Ye bw'atyo bw'ayogera. Ate takuyita genda maaso ku maaso ogenda otomusangawo. Kati omwami ono ate yali kimbulamu wo. Simanyi nate bwe nnyinza mwebaza. Tolina bw'oyinza mwebaza. Simanyi. Bifo kumwebaza naye yali kimbulamu wo. Muganda wo, boyfriend wo, baawo, mwekola mbya mpola mpola ne bikomawo. Tewali just okubeera. Kubeerawo. Wekiri mukama wange. Wekiri. Tewali kiriwo. Just goli musajja wa kisalayiko ino mwalobera naye. So wano kuno buli bamwe mubeera musula. Era we tusula wa. Era mbulabira botono nasula nasula wali no. Era. Ne bucha uli nekola ejange. Nenkola emirimu nasigale wakolusi wabana ayi nawo webityo. Nenga tewali kyamakulu nnyo kiriwo. Sajja tuuka obudde obwekire emyoyo enofuna okukemebwa moyo guganga ne gukulinnya nogezaako kwewoza nogamba nkole ntya nokola otya gwawo ekintu gwakyeteekamu ekintu kyonna teri muntu ayinza kulaluka nga tamanyi oba teri muntu ayinza kwekoza kintu nga takimanyi gwagamba kati kino kankiteekeko fokasi n'okitegeeza kati gwe tokifokasingako sikiteekako birowoozo oyini lulaju obiteeka noganja genda wano nagamba era nina kale wange njagala nina yaleebwaleera okyabyogerera wano tomye omwana wabandi omutima gwe naye akimanyi akimanyi naye nanole naye obudde bwe mba na butono nakunyonyola so tugambe temuli baagalana muli just bamikwano tetuli baagalana nakamba oba singa tunda n'abayambye omwana onazaalibwa ne biggwa then kati ng'omugamba olulimbi lwo liruwedde kati nange tulabe ekiddako kubanga abantu boye balayo program ate babaagaliza at least mwongere kukwatagana omwana at least ekintu you take over like serious mpozi kyo kina wana abakyagadde nga kisobose mu maaso tomanya gye biggweje oyagala siri ko nnyo naye akagala kalimu ekali nze just mutima gwange wagute gwakula kanda yampa bwe gute sajja proposing oyulira munange wadde ebinnaku lwale tuli munnaku n'ebinnaga bibaawo omanyi laavu ebeerawo ewantu n'ebaawo okitegeera mulakuba mugikulembeza nera bw'oba gwe tokyaniriza ekyo gamba omala ozaala nga neeyongerayo so nawe omwami omwagala omukulu oyo emboozi y'abakulu bano tuzze nga tugikola okuva emabega badde era nga mubiraba era nga mubigoberera bulungi nnyo naye katusabe Katonda tusabira Nakabiri ono azaale bulungi okitegeera ebyembi bibaawo oba olubuto yalufuna mu bubi oba si wagamba byali bitya kuno wali y'omwana byajja bitya tonyumiza koko just nto byajja nga mwami Songo nakunnya nti byava mukuva eri wa Nakafu kati nga sina kale wakudda oba nti obawa onnajja nfuna olubuto nofuna olubuto like weto ina watuufu kubeera then muvuka nasooka kuwasaamuka ekitegeeza embeera ey'okuba nti sina watuufu wensula ebyokulya sina bulungi niso nti kyavaako ebizibu nofuna olubuto kale tulina Nakabiri abana tugeza kulaba ntubabuuzaako okwo like afiringa entali eka asemberedde okuba nti agenda kuzaala oto duli mu bbanga kikati naye olijjukira bulungi nnyo ojjukira okuva lwe baakuteebeera paka kati manyi myezi kuba ne sikani gyebala ebala emeka ebala 8 ate ebbanga erigwamu okuva lwe tugamba myezi 8 si bwe kiri gundi kati mwami Songo kiri bwe kiti abatakwagala abeera akulaba so kwogera myezi mituufu naye nga gyegyo emyezi
gyendimu. Myezi 8. Mukazi abazalira ku myezi 9. Eh. Kitegeeza tujja tulya mu weeks endala nga 2 because toli sure weeks ziyitamu ne muyitamu mu kakasera. Desemba. Kuba sikani nakagenda kati mu ya mirundi 3. Ono mwala alina olubuto lwa myezi 8 naye agenda zala mu Desemba. Naye tunayo n'ogwo 10 ogujja is it possible? Pozi agenda zala ku myezi 10. Mani tuli mwezi gwa 10 ati yagamba agenda zala mu 11. Nate olubuto lwa myezi 8. Desemba. Abata baze bubi. Sibaze bubi. Desemba ngatandika. Desemba nga 12. Oba ozala mu Novemba nga nwa. Ne sikani eraga bwetyo. Ne sikani kyeraga ekyo. Esobola okulaga nti ojja kuba eri ey'emulago. Yasooka kulaga nti nga 15 Desemba. Kati we najja kuyabano. Nendaga nga 12 Desemba. Era bwe nazzeeyo eraga 12 Desemba. Okay, kale katutwale ekyo kati business plan ki. Twasembayo kulaba netukola program ng'olina business yo ng'osiika obuwowoolo. Soko nnyonnyo ku buwowoolo olina capital mmeka obuwowoolo? Capital natandika na nusu kakaaga. Naye kati obuzibu obuliwo njaga sooka funa ku sepiki nnene ate okuvayo mwandeka wali badde sitereeranga. Like binibi kyewagwa okigwa amazzi agakuyitamu ekikusimba. Kati osi wengamba nti ntambule ngende genda ngo omugongo kuluma ng'otandika oyibwa amazzi kati ate eri amazzi gali agaveera eri mu bukyala gali ag'omwana afulume agaseera ate mba ndaba wala. Mwami takuyambi twamusanga akusituliddeko ebintu muzikola tomuyambako omukyala mutwala kola okumuyambako kyandibadde awo naye amaanyi naye abaana batono kati naawe era okumuleka eri wagenda eri wamubweraliikirivu akugamba obeerawo nga weeraliikirira ayinza ogamba omwana w'abaana kati kubanga nze alina mwamulinako obuvunaanyizibwa era bwe kimu kibaawo nze kati namwera namugamba sooka owummulemu kubanga embeera gy'olimu nange tensanyusa wenza okubaawo obuzibu ate nze mba nkyali eno natipadde ndi walala ate banoonya mukyala wuli bakunoonya bunoonya essimu toyina ssimu akasimu okozesa kamu essimu tukozeseemu ate oluusi gwe ensinga ogirekera kubanga oluusi aŋŋamba ebyammwe kati nemugamba sooka owummulemu tugumiikirize kasisanze mukama akyanyambye nkyayingiza binaaba biteredde ng'ozadde bulungi mukama nga osoboseza noza bulungi ojja kuddamu okola ekyo nakyoyagala bwe kiti bwe kiri kubanga amaanyi gajja ne gamubula nawe n'omusaasira n'ogamba omuntu okumukaka ate ng'olaba embeera gy'alimu naye oba gwe ng'oli mulwadde ng'omubiri tegulya bulungi ne weekaka era okakkana nga otuuseyo kamunguze nakukwata n'ogwa wansi ate n'osaasanya nnyingi zobadde tolina kukola kitegeeza kati gwe alina okulwana ennyo okole mufune ekyokulya byakunywa andiso olina okusasula ennyumba eyo kubanga n'ennyumba era kati juzi nasirawo omwezi gumwe twabanjayo 2 badde babanja 3 nafunayo ku sente nembawaayo omwezi kati batubanjayo 2 kati so business yayimiriramuko kitegeeza ojja kuddamu kukola nga omaze kuzaala wekigenda okubeera nga kigenda tukolamuko bubi kuba kati business yaffe ebadde etambula ebyobuwowoolo ng'erina kyeyambako kuyamba kukola exercise kitegeeza bakugamba exercise ozikendeezeeko kati totambula nnyo bwetyo webaŋŋambye kubanga wano waba agenda ku booda booda nemukubakuba nadda nagamba bino naye nobeera mubweraliikirivu nogamba kati kino kikoze ntya ate olweggulayo notambula n'atuuka eri ate okudda kati n'olya ddala nga naawe puresha gy'oliko y'amaanyi naye okusinga n'omugamba naye ekyo tukisoke tukite tusoke tukoleko ekimu ekinaba kitambudde nawe ojja terera tutandika okukola mu mirembe ng'olina emirembe egyo era nga byembuto mubimanyi kati tuwogere ku kintu by'okuzaala ebyokuzaala katusinga ebbuuza gwalina ono takola kati gwakola gwe nga gwotegese ki kuba tulu olubuto si lulwo omwana si wuwo webanga bwe bityo webiri naye kati like goba wetegeeza utasinga munno kimusimba ekyo nti kati saawa etuuse awo leo okutegeka byo mukama ebisinga yabimanyi kubanga nze sinnaba ku byamaanyi nnyo benabadde kutegeka sinnaba ku byamaanyi nnyo tulina wadde akasookisi waguzeeyo ak'ebitaano oba obutonotono webuli obugoye 5 6 obujasti busuuka 5 6 we butyo naye ebyamakulu ng'ebyebeeyi gundi ki baby show mabaafu biki ebyo biru ya ddwaliro sinaana byo okubirowoozaako mbirowoozaako ebyo gavumenti etuyambe naye amaanyi go agabisonda sinaagafuna
Yakagali akali kakutuka katerera. Angali pozi kali kafachi. Kali kakutuka mfulemu awo. Ke kano kenda bye waneno. Eyo ndala nandi yibampo okolerako. Eno ogipangisa. Wagambe ne gali ogipangisa okola otya? Nipangisa lunaku 13. Nenjikolyako nakulamba. Okay. Kati eri yafa ki? Fulemu. Yafa fulemu. Ne bagamba fulemu gikanisa yeetagisa sente meka kitya? Fulemu kati okutwalizamu ye yali ekaddiye naye yeetaaga mpya kubanga empya wanali amazaako nanga 8 ku 9. Mulimu neze 10. Fulemu. Sinzira kati omanye ebintu bya Uganda bwe bityo. Muwamu ekigumu ddala n'ekigumugumu n'ekinafu ddala. Kati gwe nsawo yewe kusudde woogwa. Kati tosonda nga yoga mita sinawe emitwalo 5 singa nfuna omuntu nampayo emitwalo 4 nzeza wakagali nendabirira omwana w'abandi. Nkyagala naye osobozi nanti bwe nawo meka nyinzo bali nawo 2 ng'olinawo 3 nzongerezeko weze 5. ezo kati waliwo obusente bwatayogera mu bantu. Otegeeze mu sente waliwo zinoonya sebo nga taziraba. Kituufu naye waliwo obusente kati oyinza ogamba 15 ng'ogenda kanika kintu kya mitwalo oyinza okutandikirawo. Yes. Ya n'omuntu agenda America oba wawwa mu nsi eyewala atandika na kigere kimu bwati ku buliri. Kati l'omuntu era ekyo wona anyooma sente tojja kufuna sente. Sente gy'olina gy'oba otandika nayo. Sizinyoomye lwa nsonga. Kati gw'olinawo meka. Zo tewali. Awo eba chance nga l'omuntu alaba oba tojonoonye bunoonyi kubanga ki? Nandira byenteeka byenkwasaganya bingi ate oli eri yeetaaga osasula. Eri mpozi ogisasula meka gy'opangisa? Yo nsasula buli munaku 10 13. Kati ze nandibadde nfisako ng'ezange era ze zisasula eyo. Kitegeera. Kati sigade ne zikola ewaka. Bana teri ayinayo kagali eyo kakadde katakozesa okatuwe. Abantu bangi mwagula obugaddi mu COVID natuuka nagwa nga mwina motoka ne mbuwanike ewaka mu nyumba. Teri muntu alina kagali kamanyi gakifuba akatuwe. Kale tumuweyo naye tumuwesa tuba tuzze mu kiri. Akatuwe teri muntu alinayo kagali. Like we can save a life by donating akagali akakozeeko kamanyi gakifuba. Waliwo akayina akatuwe tukakozese. Ona ababutunda. Osoja n'otugamba omanyi mu mpisize wano obulango naffe tuyambe omuntu otwagali kamanyi gakifuba. Bano bakola obulamu bugende mu maaso. Kitegedde. Esatu ziye zigenze eri basolo zisevinga ate eno. Era zisevingibwa. Naye ng'osobola okusevinga ne zibaawo kweri. Zisevinga. Singa lyo sevinga kaliwe kalifudde wali badde okakanisa. Anti kaliwe kafiira. Nalina era denja nalina mu denja endala awo. Nga teŋŋanya. Oje n'omanya kati obuzibu bwennina. Enenju egula emitwalo 7. Ogipangisa emitwalo 7 ennyo. Kati sente zikolewaka ekitono ennyo tukozesa omutwalo. Ezikolewaka. Ono bw'okyawo wabayinza okugamba wiiki eno neetaaga sente bwe ziti ngenda mu ddwaliro. Oba okyali awo ate bino ate nebigwa bitalaze. Wadde obaninga ataddewo ne bugenda kati olowooza awo mba nyingiza mmeka. Naye kambuzeemu nga fala era ddala. Osanga nyinza okugamba kambuze nga fala n'ombulira mazima. Ddala olubuto luno lwolabirira si lulwo. Sirwa. Nga ekyo kiddamu mpolampola. Sirwa mateeka nawe kyona naye yennyini yakigamba kuva mabega. Yakigamba. Gwe gayi gwe ng'olina llo. Nange bwentu bwe natondebwa. Mukama watu yansobozesa okubanga bwentu ekisa kyange bwe kiri. Abasajja amanyi obeera n'abaana n'amwagala nnyo n'amulabirira n'amuweerera ng'alina kyamwegwanyiza nti maaso wali mala okusoma ndi mwasama ne namusapootinga n'adduka. Watya! Watya! Moto maze omuyamba ne tutuuka makati kati awo n'afuumuka emisinde. Like kiyinza kuyisa. Muli okola ki? Tekiyinza kale kinyigamu. Naye tekinyiga nnyo nga bwe mbadde kola nsonga oba ne focus ng'okimanyi omwagala ya serious. Muli wamu n'akulekawo kikunyiga. Naye gwe oba okimanyi wayamba. Kati ono olinamu akamwagala. Watandika obeera naye ng'olubuto luli emyezi ng'emeka? Gyali 3. Lwaki temwalugyamu n'omu amagezi ne mulugyamu n'omuteekamu olulwo? Si kyo kiko. Kati singa naffe baatugyamu twandibaddewo. Obanga ozalayo point yange nyegezaako kugamba. Because kati wali badde titi mulimu olubuto lwa myezi emirala ng'ena 5 nga lulwo. Luli mwali mujjamu lujje n'omukuba embi n'omufunyisa lulwo ne mukintu n'ebitambula. Nedda siwe nali nkyagala. Nandi kugambe zalinawe wange nkwasaganya. Kati no yajja nannyonyoramu obuzibu bwe ngamba kasita n'oli naye kyali bulungi gyali wali bulungi. Sina nnyo pressure ye. Nannyonnyola ne mugamba jja tubeere ffenna.
nina kuna mukwano gwange gwensula naye nemuwe ebbanga ono era n'atandika sula nga wano wansi nga ffe tusula eno babiri. Kono bwe yasula nga wano wansi mwene sula babiri. Ono yasulanga wano. Guno sula mukwano gwali gwonsula naye. Kubanga oli alina omufaliso. N'oli we yalabanga jukira abakazi bibaamu ebyokukayana ne mugana kino nga mumanyi. Nga mugira ne mukana nga mukanire n'ombuliro bajja simu akayana nga munga. Leero twatulanga wano tulusi nga kasonga kabanyiza. Nga baagala naye babeera. Nga asinga abaagalana. Nga abawamu. Kubanga ono mwamanyi abakazi b'embuto. Buli kaseera babanyiiga. Kati olwo yakananga n'oli ali nange nena kubanga nze namusembeza. Nze nendugenderamu esanga birango ono kino ono kiri nga nze kumpi zeroya. Nengamba oli munanze nze nakusembeza. Ali nono nze musembeza. Gwe kirungi oli musajja. Osobola okutakula n'oyiye. Yimirirako ku magulu go naawe weetereze. Nsobola okuwa ebbanga lyoyagala ne weetereza. Kubanga ono naye omulaba namuyamba ali nawe nakuyamba. Kati weetereze. Era nayeetereza namaana agenda. Mbozi ya muntu wa bulijjo gye tuliko wano nako lwaleero tugeza kulaba nga tugayagaya mwonna wali okulaba nankabirwa waffe ono biri bitya oba okitegeera. Nankabirwa ng'oli mugonvu nnyo leero okusinga nga bulijjo lina kulabanga nkulaba n'oyitabawo n'akabuto konnodde n'osala omwana leero ng'oli mugonvu nnyo ntiisizaamu munnange. Tugamba nti kale naye mwenyewe ndi kubweraliikirivu. Kate oneeraliikirira wagamba weeraliikirira osobola ofuna operation otasobola sindika mwana ate bakulongosa mulongosa bayagala atoddemu. Ki ekisinza okweraliikiriza? Nga n'amazzi agajja. Amazzi galina okujja. Nze ebbanga liryoyogera tojja lituusa wendowooza ona tetuzaala galina okujja ate lwoba weeraliikirira ki? Awo simanyi. Galeka amazzi gajja omwana ajja afulume bulungi. Anti kale nze kiniraliikiza nti bwe mba ntambula kiba kifumita nti kyagala yitawo. Era ne wonkubidde essimu okutambula okutuuka nze mba nimba siituuke na wano. Ebintu si byangu naye kyemmanyi abakyala abali ebangi mwali muyiseeko ndoze embeera munankabirwa gy'alimu waneeno tulwa emyezi 8 n'obugwamu naye alabika akyasobeddwa eka ne mu kibira. Gwe ebyokuzaala weetegese otya wakafunayo biki like byowakafunayo nga gukosi biri mu nsawo erimu wabiwanika? Era bukyalina ku kyalaani obumu nafuna buno bupirokeesi then nembutagula. Wagula no mukatala akabaawo. Kati sente zikyannemye ogenda okukola ki? Obujja kuba oli yaŋŋamba ne luli nti yaagala ssenguka mufunire sente akole ki? Kati nga yali alina buusa alabutoddemu abutunge. Bupirokeesi bufuuka nze wano bugazi obufuuka obusuuka. Anti nze nabugattulula wano jjukira obugattulula. Then obutunga obwetolooza buli kagoye ka nusu 10. Singa bulinga nga pomeka? Buli 15. Esonga yetaga omutwalo gumu n'ekitundu. Buli kagoye ka nusu 10 okatunga oketolooza. Mbozi ya muntu wa bulijjo n'ekyemmanyi tukola emboozi zimu nga twagala bamufunemu ebyokuyiga tufunemu ekyokuyiga then obulamu busobole okuba nga butambula ate nga bweyongerayo mu maaso. Nange nnyinza obba amaanyi ge nina kujja wano na muzindalo gwange ne njogerako gye muli abantu like nembateera ekintu ku tebaawo. So osobola okuba nga olina gy'olina ogamba ninayo obugoye bw'okuzaala ninayo kino n'omusawo gwe mmanyi gwe nsobola okubira essimu ne ŋŋamba omwana oyo mubeeko azaale Katonda yalimanya. Era twebaza mwenna baze mutukwasaganyizaako okuva emabega n'abantu be tuzze tubalaga wano ne mbayambako oba okitegeera. So tulina nankabirwa ono si mupya oli mumaaso era abantu abali ku media mumumanya abali ku TikTok n'abali walala wonna. So buli omu kyayinza okubaako kyasobola okukola okulaba nga tugatta ettaffaali ku bulamu bwa nankabirwa kyemmanyi ayinza okukyetaaga era ayinza okuba nga abeetaaga mukadde kano kennyini because tuliddeko abakazi abazenga bafiira mu ssanya ebbanga eriwedde emabega. Tetwayagadde funa mawulire gasifaanaganako ng'ago wadde okufiirwa azaala oba gwe bazaala naye tusobola okukikola. Temutuwange ez'amabugo tukole kino if possible. Njogedde bubi manya abamu bagira yafudde kamperezeyo ez'obuugi kamperezeyo ezaki awo mutulekanga naye singa tubanga tuyise wano inshallah Katonda osanga nawe yayinza okuba nga akola kyayinza okuyambako. Naye mwena gye muli osobola okuva gy'oli nonkonako kasimu nojja nenkuleeta n'obuuza ku nankabirwa n'omwagalwa we gwe basula ku kitanda kikinono 3 ku 6 oba kye buno lumuluma n'akwatako bw'ati n'agira bw'ati batugambanga
Luli nakugamba nkwatemu kompulire mwana ebigere biyudda wanga tonzikiriza ng'ogaana lwaki wali ogaana nze sikkiriza buli muntu okwata ku lubuto lwange waliwo bokkirizaako kale sikkiriza muntu yenna nga si ye taata w'omwana ali munda asigamba nti si taata w'omwana ali munda awo olina kati onako olina kootegedde noke naye tekikkirizibwa akategedde wamma akategedde wadde olowooza ngenda mubuuza kati simanyawo lwaki bamusala ekiribu wanaagala nnyo nkwateko abantu bandabanga nfaayo nnyo no bamanyi embuto ezimu ezo zange ezo ze muyina abo bamanyi zange agansonko bannange tafunisiza abaana ababana embuto bitooke bigwa kumbe musajja wattu n'ebintu sibitegeera nabitegeera ebimu bimuko so wangana okwata kati oli mukwano gwo yeka ye omukkiriza nakwatako n'awulira kati yalinga ng'omusawo aliwo era yalinga omusawo kuba kati amanyi okundeega okuleega bati kyekyokuleega kale lumanyi okwepika omwana yambadde manyo lyakuleega lutuuka ne lwepika omwana n'abanga ayagala okuyitamu like mumona omulya muli nga yeekyusa oluusi aba teyeekyusa naye nga lwepise tava mu kifo then weyeepika kati eno oba omutwe gw'abanyigiriza awo ku lukindo ogenda olaba nga wonna wazimbye ogenda olaba wonna wazimbye kati awo era oluusi yabeerawo n'omugamba nti mpaako kino n'akimpa anyize nnyo kwatakawo ku mutwe omukonekone kaddeyo naddaddayo era ye mwenyini avaawo yekka ayinza omalawo k'eddakiika ng'ali awo ate waliwo bino like ne bakwatagali basiigako ebeera mumbu oba biki tobifunangako gwe ebyo ebyo ne basiigako olubuto bangamba jo wenalayo kinsuseeko nina mukwano gwa maama gwe nagenzeeko nafuna ku muzigo simanyi baluyita duwewula ne baluwewulamu siga nti era kendeera kikyajja naye si nnyo yaŋŋambye nzirengayo olw'eggulu nsiigengako ne lumu nno gyontwala embuuze ku maama wo lumu tabambuuzaako mu n'abagamba sonka aliwo abafunisa embuto bannange ndabye n'ebizibu ku nsi eno ne tababuuzangako n'abagamba envubuka oba yammanyi luli mwalimu akavaawo naye najja yali azze eggula mmere kati ye gyali akola gyali naye oluusi kasooli tamufuna kati okukola biko twalagadde nnyo twongere okufokasinga ku kukola nanya kafunye time kwetere ne bakasitoma obwolu tubulye tubwerire ffekka nanya kubisinga mbere suubulanga bungi mbeeri ne baasi yange y'abantu batuule nga bakunyumikiriza emboozi oleme kuba na stress eriye kuba njagala nkweterengayo abagenyi nga bakubuuza kola eke bakuzzeemu ebula musobola okukola ki ebisobola otambula bugende mu maaso kati ate bizinensi kuba manya tuteeka focus awo ku business tufune sefuliya tufune ebiki ifuna nti tutandike kupanga bya nnyama gye mwali mwogerako ennyama ye wali wagibalirira otya mpozi ennyama ye era gye mba nina okuddamu okwokya kale n'obwolo bufunamu oba tosobola kati kwolwo obwolo bwe mwandika nabo naye enkeera nenaleeta obulala nabujjamu nnusu 9 ate nga mmamba z'ennusu 9 ze sente ze nkozesezza okukola ki okuteekamu kati mba sifunyeeko ki magoba ono nanga asooka okole ki sooka obiwummula ekisooka kya byonna kuba we nali nga ngenda ku booda wekuba oti bannalikola eryo eryawo obunya ogenda okula nga ne booda yino oyagala giddukako kuba avuga oli avuga tosamuga nti munekola booti ye aba avuga speed awo kyekyandeetera nangamba asooka okole ki sooka owummule kati then we naaba nfunye nga tufunye ssente tusobole okudda mu nnyama ennyama mpozi wali ogitubaliridde nga eri etya ennyama yo oba osobola ofunako tolina kyolina ogenda kola bizinesi ya nnyama tandika okubalawo tulabe ku nfunayo eyawansi nga gwe nankabiru anti we mba mbaze kiro z'ennyama osobola otandikawo ne kiro oba 2 oba 1 n'ekinene nayo kimanga otandise na kiro 2 kiro emu y'ennyama oyinza gifuna ku 14 oyinza gifuna ku nusu 8 ku nusu 9 ng'ogenze mu lufula wali weeyo obusuubuzi ng'ogenze mu lufula baba bagirenga na bulenzi then n'oteekako obutaago n'amabeere g'ente era bo manyi kugamba amabeere g'embo amabeere g'ente n'omutima gw'ente era bo bazeemu wamu 6,000
emitwalo 6. Aha. Kugula buguzi nyama yokka. Ennyama yokka. Nga 6 emitwalo 6 obaze ennyama, amabeere, obutaago, nyaanya, butungulu and so on. Byonna emitwalo 6 giba giggweramu awo. Amanda oba osobodde ng'ofunye lumu ssente ez'awamu n'ogula lumu piisi kuba amanda kati ga bbeeyi. Kati gwe kunfunayo oyinza ogula piisi oyinza gula nga gammeka agoya mutwalo tegakumala kutandika nako. Ntandika n'ag'ettaano. Okay, kale tubale mutwalo awo atuli emitwalo gyaffe 7. Then essigiri yo sijja kulimba. Beya essigiri ziri mu ssente mmeka ezo ez'ennyama ezo omuntu atandika nenga yagala standing agende mu maaso. Essigiri zifa mutwalo nga 5 okutandikira awo. 5 olimba essigiri mitwalo 5 eya waggulu eyo ey'ekyuma nandi kye kitono. tubale emitwalo nga 10 kyemayinza obbanga na 12 15. Nandi kugambira ng'ogijje mu bana bato ate bamale bagambe esigiramu amigundi bagibye bagikime naye nga tebagambe bya kugikima neba mu 15 2 kyemmanye esigiri eyo kyenkoko ennyama biki era bwe kiri. Then ekifo kyo tekisobolwa sikyamaanyi nnyo nera nakyo kiba kitagayo emitwalo nga 3 omwezi at least kwetaana awo. era bwe kibeera kitegeeza olanding off omuntu ayinza okwetaaga emitwalo nga wakati wa 38 okutandika ka bizinensi ako era gaggwawo. naye nga singa mba nganze Sonko nekutukuta nenkuwa emitwalo 5 lwakuba kati wavudde mu bizinensi olw'olubuto kuba singa mbadde ninamu emitwalo gyange 5 nengikwokya kuba luli watandika nagumu kitundu kati nzire nkuwa 5. Kati kiri bwe kiti waneno waggulu nga kuleerwe okolerawo tebandiŋŋaanye n'omukyala ngambye obufunamu obulungi osalakamu 10 obuwowoolo kuba naye mwenyini ali abusuubuddeko abumanyi naye nga bayinza obbulya awo babulya bayagala obusikire nga wano kumpi waneeno. kuba oli omukyala yaŋŋamba ntandika omuwa ssente anone naye yo oluusi kale omutwe bagumuleetera nga leero oluusi namalina ku 2 nga tazeeyo kola afumba molokoni ye nga tazeeyo kunona kati ono gwe nina ogenda olaga mu lufula ye agende nga akeerengayo aleeta ekikwogeza ebyo ziikiryange lyenkugambye ogambe ziike Sonko ddayo atya nali sigamba nti jogeddeko obwogezi nyinza obba nga siriina naye you never know Yesu akola ebyamagero ziyinza okuva waggulu. sigamba nti oyogedde ku ssente okola sigamba nti nze ayagala otuula ewaka nange kiba tekinsanyusa nga nkola ki nga ntuula ewaka kuba nze enkula gye nakulamu sirina mulimu gwe sitamanyi kuja kasooli kusika bindaazi tambuza entula nyaanya biki kale mama ye kyemwebazaako kunjigiriza bye bakola. Okay. Lwaki Joy tomuleeta n'alaba gwafaanana naye oba Joy tuna mukwano gwaffe bamuyita Joweria abali ku mukutu gwa Ediga Wikirifu bamumanyi bulungi nnyo agenda zaala naye abayimbi kye bataamukoze ku nsi eno kye bataamukoze babuzeeko kimu kyokka kisinalaba kumugabira mmotoka egenda mutwala mu kuzaala ne buli kimu kyo era bannange lwaki tatwawulizaako oba naye ajja donatinga ano manyi tabakoze ate ekyafaayo Joweria kyeyune sweetheart haja ati ombwati wali badde oyitako side eno nojja n'otukolerayo ekyafaayo eno ate ng'okijja namwe byafaayo bakuwadde kiripu gisalo giwe Joweria oyo you never know najja ye nga ye producer wa Sipaaka wamita Joweria mugambe Joweria kyeyune mukwano gwange ndi eno olulo n'olwange tuli myezi gye gimu naye nze ndi staaka mugambe Mugambe ate kati otyabazi. Yogera. Yaba nnono. Yogera. Jigamba Joweria kyeyune. Enemy. Kyekikulemye. Nga Joweria kyeyine embeera mwoli mwendi. Nakulabe ku social media Rema Namakula yakuwadde David Utalo yakuwadde Walukaga yakuwadde bakozi bano bakuwadde David Namulondo yakuwadde buli kimu naye ate nze ndi staaka munnange obulamu bwange bugende oba oyinza okumwegulira ku koyina eyo Jowe yogera atwe bafiirwa omukisa bwe batyo yogera abantu bafiirwa omukisa binnemye katogogera bwogezi ono bimulemye omuntu gwenjogerako tamutegeera ne bwe wali yogedde ku kyeyuna abayimbi abamanyi Joweria bayinza n'obbanga bali around olabirawo nga bebe kulwa guse wano yamuwadde ezo 2 genda onyo ku buugi onyo ku busera ofune mumbe emenya and so on biri mu mawule naffe mwe tuyiraba naye oleme ati ono alemereddwa ate kati tukole ki kale alemereddwa
mugezaako okongera okukola emboozi tulina abantu baffe abatulaba batulabira emitala mayanja n'abalala tulina abayimbi abatulaba tulina abantu babulijjo abatulaba nze naawe wenzije sente ku mobile money nga baneighbor nga bamanyi ne baŋŋamba meno otuuseeyo mwebale kuyamba abantu naffe tukuyita ng'ojja baddewo abakazi awo n'abadde bakolawo ku mobile money ne bagamba ebintu mubiira mubigoberera mumanyi nti ye kati so waliwo omukyala bamuyita Ruth nalabye yenna abadde Ruth Ruto na gye yasinzidde yakulaba ng'okola obuwolo program gye lwasembayo okukola naŋŋamba Sonko sirina ne mu butayina bwange labye omuwala ono alabika yandibamu amagezi ye muyiiyayiiya ng'abaako kyakola naye mbadde nsaba musikemuko ku mukono omutonotono somehow ne mugamba no problem nabako apo gye yakozesa nabaka kasente ke yampeereza yaweereza emitwalo 10 tezibanga zigudde siulira yampeereza emitwalo 10 n'obugwagwamu so ngenze ku mobile money awo nenzigyayo emitwalo giri 10 naye eyabadde interest ya Ruth yabadde nti yakulabye oyiiyayiiya oli mu buwowoolo so nayagala akwereza akasente oyongere mu business yo awo that's why ngambye each tukoze bubi tukola because abamu akubako kyakuwa kanayongera okuteekako amaaso omukyalo nali Sweden nayongera okuteekako amaaso alabe are you improving because nabye twajjanga tukola emabega naye nga temukyuka like noli munno katabamu bakuteekako nakakamweye 10 ndabe nayenzo banga asobola okuwa akadobe ezisingawo bano omuntu omulala tubaganya okulaba kiki kitambula ekigenda maaso kati ngenze okujja okkomawo ate ng'embeera gye ndaba ate nga ndala like tokyakola ate nga like sindi toyagala kola n'embeera gy'olimu because already watandika n'omutwalo gumu ne gubako egukutuusa okitegeera manda ga 2 kiwowoolo kya 6 transport wa 2 and so on kati alabe nagamba ono singa yatandika na 10 singa mmwe 10 osanga nyinza okubbula obulamu bwe ne yeefaako nafuna nezo obugoyi n'ebiddako oba okitegeera ebiseera ebisinga nze sitera kuleetera abantu ssente nkubuuza byeyagala nenteesa n'oyo nenzivaliwangemu ebintu nembireeta tumanyi ate ne zibaawukanya oba ntumalo zibawa nga lwo neyiba abadde akubanja magundi akataasa oli tewamudiza sabuni aniso ono genda okumaliza nga tezikoze makulu okitegeera kati nzirina zizino ziri emitwalo 10 nzikuleetedde naye osobola okuŋŋamba sente ne message mweri muno jazirya nembadde nyaitaga kintu gundi zitereke njazi kusaba mu banga bwe liti oba genda nitaga kintu gundi letemu ekintu gundi nyagadde tukozese chance yo tulabe kyangenda okola yadda omukyala mweyanza kyangenda okola kunterekerako ezimu endala zijeyoko buli obugoye obuli ku kyalaani kuba tomanya then endala ngulekese picha nene nziremu nkole kati omwana akuyitemu ngoli ku buwowoolo ngenda tuula wano okumpi n'ewaka kwano swabula neiba nti oba ne balunumye so okubira Joeli ajali najja Joeli alwa oli gwe nalinsika naye muwogo oli bamuyita Joeli naye ne okubidwa chance kyosimire Joeli kyosimire Joeli naye wangu omugobye naye mubedde naye omugobye sigamba nti ate ni olemereddwa chance ebeereze tugende mu maaso na bino chance osanga tewabaddewo chance yo nze munneewuunyisa kyekinga era waliwo we twabeeranga ne munno oli nga tuboleeta ebintu like nga muyimiridde bwe muti neebaza omuntu nga ayimiridde natakkako wadde wansi bantu bagenda bakinotisinga ne bagamba naye omwana atakkakanako wadde wansi okwebazaako nti obukati like ebimu biba tricky like omuntu n'atakikola kinatakibuuka so obadde okuba plan emitwalo 10 oba ntegenda beyo jafuna kesefulia eyobuwowoolo then muto wange gwolabye oli omubulenzi oyo mutowo yanzira ku mugongo wana yabadde ayagala beere wano naye nyumba ina abamala kiri bwe kiti then nze namugambye nsobola kuba naye mwita asobola otambuza ne mugamba nsobola okusuubula sobola okusuubulira amenvu n'otambuza n'ondeeteranga nenkuwako oba nkuterekeddeko awo ezonookozesa tasoma ye kale era tunatufunye chance bana baagala kaye ye yagambye maama fiza amuleke ono omwana alina emyaka emeka agenda myaka 12 yagambye atya tugenda awo yagambye maama fiza amuleke naye amunoonyeza ebyokkanika maama we abadde amuweerera
Aha. abadde mu class ow'emyaka 12 Yakomye yawe gwenengera aha nagamba ati yakomye mu P3 nagamba mama fees mule era naye mwennyini alaba kale waka abana tuli bangi mwana mugezi ate taata yennyini gyali oluusi asindika oluusi tasindika taata we era ne taata we siga nti amuwa ssente talina byamuweereza yagenze okulanga maama amenyeka nnyo mmuweerera nagamba maama kusaasidde fees muleke funira we bakanikira fees muleke onfunire we basobola okuyigiriza abaana okola ki okanika kati mwana tumbalemu amagezi mwana mugezi asaasidde nnyina kati maama ali mu kunoonya ssente afune wamuteeka oba omwaka ogujja atandika okuyiga ebyokkanika. Okay. Kati apulani ewedde etya ya ssente zino abamu gye mukwatira 10 nimukola make-up kati soka tubakubire budget ya ssente emitwalo 10 ezavudde Sweden mukitegeera kati olina obalako esepiki ennene kale ennene ko esinga kweri gye walaba oba olina bino genda bikola ng'omaze kuzaala oba like kati ofunye vibe ekijja kijje simula embalasi mwami Sonko ebedda sijja kulimba samanya byatuula waka kyo sijja kulima nti saamanyira kubeera ng'otudda buli kaseera waki nyumirwa nnyo nga nnako kale wenkola obanga ki kati awo ziri ssente mbadde nazitereka nga zino zena jambuwowoolo omutwalo 9 ziri 9 wazitereka capital nazitereka nengamba we nabakale nfuniddemu amaanyi okukola nakola ki nakola era nga nono oluusi akuba budget naye nga budget ne bwagikuba tolina kyofuna kuba gamba kuba mu kyalo ku luli bankubira essimu nti nafiirwa naye saasobola genda lwaki transport nze bwennyini bankubira olunaku lwe nafuna layini nze nenkuba lwe nakuba ne baŋŋamba noolio naye jjajjago eyakkuza yafudde ne mbagamba nga tekisoboka ne baŋŋamba gwe tolina lunaku lwe wawulira nga amagulu gakuluma kale nze mwennyini we mba nfunye ekyebikiro amagulu gatandika okukola ki okunnuma kale ganuma nenze nenkitwala ize kubanga sina layini y'emutene gyenkola ki gyenkubako naye mukyalo ne baŋŋamba fuba nnyo mu wiiki eyeddako sobola okugendayo okwo kubaka era naye mwenyini kinyigiriza kuba ye yankuza gwe nakula nkola ki gwe nakula mmanyi kuba yandabira okuvanga ne bamali kati nze bwe mba nkubye budget ekinene ennyo nterekerako emitwalo 4 kati omukaga giyi ogambye ogenda kulako eseffuliya yadde ne nandiroodi abanja naye sina kyakola bwenzikuwa tolina gwenza ziteresa ozimpadde era mpozi tugenda bwako nandiroodi kuba kati nandiroodi naye mwenyisi yatuliyo bulungi kati nze mbadde nteesa tuteese ffenna weyongereko okuba notule bulungi mugo badde nteesa tutule ngamba gwe terera wano otye bali osobola okulaba obulungi nze mbadde njagala kuteesa kasente kano kaze naye katinya kati gwe giyongera olwana eri ku kyalandiroodi like nabeeko kyayi eno tomanyi osanga tuyinza nofuna mulayinza otuyamba akate kira kiyinza osingakawo kuba kino kibadde temukisuubira kati gwe oyongera olwana sayidi eri nze njagala nnyo kati njagala mubeere wamu babiri sinzi muli babiri ebera Katonda yalimanya gye bujja maaso bali bazadde tulitegeka embaga oba biri babitya Katonda yalimanya kuba Katonda yalina plan kuba lulinze nali sikumanyi kati nkumanyi twafuka naffe ba Luganda lwakuba nange nembeera gye mpitamu nnaku zino si ya mulembe osanga naali badde emumbi kola nga bwe twabikola ku Nakafu ebyasooka nembeera naffe si ya mulembe naffe eno gye tulye kati mbadde nsoza kati gwe lwana olwane kubiri kino tubeerenga ekitazze tukozeseko kintu tusobole okusevingako kuba muyinza obbanga mulina wano oludwa ndikusimba olina okudusibwa mu ddwali nange kyenjagala naye nga tulina wadde ekikumu kubanga nze beera ndiroodi kale tebijja kunnemerera kubanga era mba nina okukola obusobozi bwange nga nze kubanga tatunuulira ono atunuulira nze kati nange webiyitako ennyo biba bigenda tambula mu bantu tegeera tandika okundabisa biki omubuga biki tegeera kati nze nga nze kasitona ebyo biba bitambula nze mansobola okufuna ssente zooli tezisobola kumbola kati tolina muntu gwewesiga sinza kuterekera ku ssente oba gwe tosobola zeterekera kuba nsaliganye tereka naye naku zino sikyesiga nze sikyesiga Sonko embeera nange nyerimu si ya mulembe nze okuddamu okuba esimu nga nange nzi riskinze ate nga teziri ate nga mbadde njagala kwesiga kwa lw'essaawa ze baleeta essaawa zitya
kale tulina bye twasoma essaawa eyo kale eringa simu kale byonna naye bakulugira wooli kati batugambye bakuturakinga wooli n'oba ofunye buzibu kati batugambye tufuneyo abantu 3 ng'obeesiga osobole okubakola ki okuteekako enamba zaabwe ez'essimu kati nze nemba nkudde ku buzibu oba accident oba ki gw'ofuna mangu message ne wendi oba olabawo essaawa zaaki ezo gavumenti eyagala obaturakinga si gavumenti gavumenti byajjanga bitongole bawandiisa maama n'omwana ow'obuwala nga bawandiisa binyonyola mbitegeere bulungi ndaba kinalemererwa ntera obeera nnyo ne enjoyo kuba mbadde njagala teekayo igwe nesenga mabirizi ojasooka binyonyola mbitegeere kuba nze oluusi mbeera onandi ofunyinza obanga leero wendi ate ne banga ndi wala nnyo nsobola n'otambula mu kufulumamuuko mu ggwanga ati olina abasiri ate mu ggwanga era nawe obako gw'osindika no ino era obako gw'osindika ntigenda mu kifo bwe kiti gundi ne gundi ali wano tujja kulaba naye sooka olinde kukusa kuba nange nina bye mbala awo maaso ebiyinza obutakata bulungi kale kati nze mba njagala sente zino nzikuwe kati gwoyiye kuba tebyensanze mbadde manyi tugenda kujja ntukube plan tuguleyo ebesigiri esooka ebeera awo oba tunonyeyo endala tufune eza kapita ez'ennyama tusasule ekifo then business ekole ki olaba ekintu kyangu nnyo sente ezo asozikozesa n'atandika okukola just kino ekimubaddeko embeera gy'abaddemu just wabanga tabeera wala okitegeera kiba kyangu nnyo kubanga wali embeera bemususeeko asobola okugamba omuntu we wuyo atera okujja wano oba naye nga nyuse nemubeererawo najja nasooka nawummulamu oba muto we nga siriwo kola plan da tugenda zikuba like nga tumaliriza wane eno kuba ffe twagala obulamu butambule okitegeera twagala this time tubalabeko ng'obulamu butambula nga bugenda mu maaso kasente okalabi ziizo gira emitwalo 10 balamu weebaza omukyalo oyo balamu omanyi nti ozirisiivinze nemba sibaze oba olina balamu nyinza ovaawo nga ziri 8 n'ogamba omukulu yitoddeko ku sente eyanza nnyo mama neyanzeege ebale kunkwatirako mukama akuddizeewo kuba mbadde simanyi ntya wengenda tandika kubeera nsobola ozitereka neŋŋamba nti oba kale nga oba kale nga sizzeemu kola naye nenteeka nemanya nti weruba lunnumi ntandikira ku zino weba mudwala tebakwata nga tolina gundi sente ngetoobawadde kati awo maama nkweyanza neyanza nnyo neyanzege mukama akuddizeewo so omukyala Ruth enkola y'omutwe yekwensanirira twazze nga tusuubira birala tusanze birala ate nga nabyo byabuwaze bino bate nga bitambula okuba nga bigenda mu maaso nze Sonko Muhammad olina kutugambayo kama waffe kembagambayo wabula nsinga kwebaza mmwe abatutambuza nenebaza nayo omukyala yatulabye naweereza ono omuwala obuyambi mwebaza nnyo mwebaliza ddala tajjangu okwo n'abafunyeyo n'ekirala tusanyuka okutwongera n'abalala batulaba batwongere tetugaana kubanga obuyambi bukyetaagisiza ddala nange ngezaako nga bwe kisoboka mukama wanatusoboseza nesumuluka bulungi nga tumwebaza amina nze Sonko Muhammad nyongere okujjukiza ntukola airport pickups oba okoma wano mu Uganda osobola okutucontactinga enamba gy'okozesa eri 0706 79 47 29 0706 79 47 29 ku WhatsApp kweri ojja kuba onfuna bulungi nnyo obutereevu tubeere nga tetukutambuza okuva ku airport paka ewaka owuwo ku mulyango ng'oli safe nyinza obutasuka olunaku olwaleero mbozi yaffe wetyo bwebadde mujja tuba nga tukwatagana ffenna mu kitundu ekinaaba nga kiddako nga tukolera emboozi zifaanaganako nga zino subscribinga okwate kadaawo commentinga wansi likinga kwata emboozi eno giweerezeeko omuntu omulala special omwana ow'obuwala ojja kuba nga ate ofunamu ekyokuyiga ate naye abeere ng'afunamu ekyokuyiga nze Sonko Muhammad obeere bulungi
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.